Hello, mukwano. Nkulamusizzaako wenna andaba abanyagambe nga nze Senga Phiphi. Olwaleero nga nze ne program yaffe ya leero egamba nti gw'omukyala agenda okuyingira mu kigambo ky'omukwano. Relationship ki gy'oyingiramu? Lwaki mpundeesa ekintu kino? Kubanga abakyala bangi ennaku zino eno bakaaba olw'okubeera nti bayingidde mu relationships ze batategeera. Abamu ne bamalayo ennaku ntono ne bavaayo. Abakyala mulina okumanya ekintu kino nti edda twalinanga relationship nga tugamba nti omuntu abeera mu bufumbo, ayagala omuntu ayagala omuntu paka mu bufumbo. Naye munnange ennaku zino relationships eziriwo nnyingi. Kati gwe ogenda n'ofuna omwami munnange n'akukwana n'oyingira relationship naye nga totegedde kiki ky'oyingiridde. Ennaku zino eno waliwo omukwano gwe bayita nti friends for benefits. Mbiwulira buwulizi nange. Kati munnange gw'omukyala ogenda kweyagala nnyo ng'ofunye omusajja naye nga totegedde kiki ky'ayagala. Waliwo gye bayita long term relationship. Wali eyo ndowooza ye leadinga into marriage. Ne wabeerawo short term relationship. Eyo ndowooza kweyagalamunko for time being. Then ne wabeerawo love ennaku zino eno mbwe ya contract munange nga gwe omusajja omufunye naye ng'ogenda abeerayo kiseera buseera oba okitegeera. Kati ne wabeerayo love for fun oba okitegeera. Kati gwe munnange ogenda kyacanja naye nga tobuuzizza musajja nti relationship ki eno gye nnyingidde. Kuba nti ffe tumanyi nti omusajja yenna wakukwana kale katugeze nga toli mufumbo nti abeera akwagala byaki, abeera akwagala byakukwasa era wakutwala ewaka olowooza kakubye. Kumbe nedda munnange oyinza okubeerawo ng'oli mu love for fun nga gy'oyingiddemu. Era kyova olaba abasinga obungi ennaku zino eno bayingidde obufumbo ne wayitawo emyezi 2 ku 3 ne tuwulira ng'agamba tibannange mbabuulire biryeri bye nagamba I'm already taken, bankomezaawo. Abamu bakaabye, abamu balwadde kulwokuba nti teyamanya kyayingiridde. Nolwekyo nze advice gye ndeese olwaleero ti abakyala tumanye ebika bya love ebiriwo. Omanye kiki ky'ogenzeemu, kiki ky'oyingiridde, oleme kukaaba maziga. Weetegereze. Omwami waba akukwana mubuuze nti which kind of relationship gy'oyagala tubeeremu. So tomalera excited n'oyingira buyingizi mu kintu ky'otakola ki ky'otategeera. Ate enkyoveeyo okuba emiranga omusajja otuuke ewuwe obeereyo omwezi oba wiiki akugambe ti nze no si marriage ti eno love for fun oba mpulira sibayire as be friends for benefit nga munnange gyewakola ki nga gyewayingira gwe mu butamanya ng'oli eri ojja kyanja obaye nti ki nti oli mu bufumbo otutte engoye ebw'omwami naye nga tobuuzizza munnange love ki oba relationship ki eyo gy'okoze ki gy'oyingiridde oba okitegeera. Banange twegendereze. Abamu mukaaba nti bannange omusajja yankozesa nazo. Gwe ataabuuza, gwe ateetegereza, gwe ataamanya kiki kyewakola ki kyewayingirira. Nolwekyo mbadde mbasaba abakyala twegendereze nnyo ennaku zino. Fuba okumanya kika ki ky'oyingiridde ekya relationship so that totukola ki tosigala mu maziga. Weetegereze
wobeera oyagala marriage gamba nti nze njagala long term relationship egenda okuleadinga into marriage. Obeera oyagala just kwesanyusaamu oba omusajja nga kyayagala ogende ng'okoze eki ng'okitegedde oba okitegeera kyonna oba nti ayagala mubeere friends waliyo kye bayita being in a relationship naye nga temuli abafumbo banange twegendereza ennaku zino ebintu bingi ebiriwo okitegeera ebiriwo kati bingi osobola okugamba nti I'm in a relationship naye nga si bufumbo kati ate ffe munnange abaganda beeri Masaka byetutakolaki byetutategeera gwe kasitoola bakukwanye nakugamba nti leeta engoye awaka ng'ogamba nti onaakoze eki tionampasizza kumbe nedda mukwano oli ali love for fun. For fun simanyi ali ku short relationship bikoze bitya oba kitegeera kati ffe munange tetubitegeera ffe kasita batukwana ng'ozingako ngoyezo ng'oyingira amaka olowooza nti ogenze kufumba. Nolwekyo twegendereza abakyala ebiro bino tuwone okumenyebwa emitima tuwone okukaaba amaziga gano genda bagajjolojjolo especially mu bacelebs kuba nti obeera tobanyi kiki kyoyingiddemu. Musibe bulungi musubscribinge mulikinge tujja kudda ate n'ekintu ekirala kubanga eno channel yaffe yabyaki yabya mukwano oba ekitegeera tujja kubuuka mu bintu ebyenjawulo tumanye omukwano kyeki gutambula gutya gulimu biki birungo ki biki buli kimu ekirimu nga tuli wano eno ne Senga Phiphi oba ekitegeera. So, bye bye.